yabadde era nange nga ansiimye kubanga Hajjati kyesiri kwerabirako wenabira obukugu ku 2009 yali MD wa kampuni ya Robert Kabushenga bwe yajja namugamba Hajjati njagala otandike TV gye bayita Bukedde Hajjati n'akwata nze Semeyi Wesali ne Anit Natakate n'atugamba mujje wano tutuule kyokka tetukolangako ku TV leero tulina tutandika TV Hajjati n'atandikirawo ne Editor in Chief Barbara Kaija ali patron w'ekintu ekyo ng'ajja buli kaseera nga mutuuseewa bagamba you people you are great kati Hajjati katunyumiza olugendo lwe ne banna ababaddewo bakunyumize abadde mukama we Hope ne banne babadde akulembera tuleke tusibule bale kusako na tofali amazima ya kikulu nnyo mazima kake tofali mazima kasoka tulabe Hajjati byatunyumiza because I'm new vision all my life natandikira Bukedde olupapula as a freelance byonna bye mutambule mu field okunoonya ebirango nze nabikola ndi mawulire nga noonya stories omukulu yali akulira Bukedde by then Mr. Ssekawungu y'omu ku basooka okulaba talent yange manyi mwami Ssekawungu management asinga kwe namuyigira nanzija mu field nanteeka ku desk as a sub editor nze wemera mu kifo mbeera board bintama mangu ebintu nakola olupapula bwe twatuuka mu 2007 nebintama nengamba kanzireyo nsome amawulire nga veemu nengenda nensoma masters human resource 2008 Bukedde TV netandika era thesis yange yalwawo na graduate nga 2013 kubanga Bukedde TV nga yakatandika it was hectic katonda nawulira ndowooza essaala yange nagamba wano okyaliwo the celebrity pages nze ne Sseguya I used to give him a target Sseguya I need 2 celebrities every week two new celebrities we have to create celebrities so we created so many and I was actually very popular in celebrity market nebatandikawo Bukedde radio and I was one of the pioneers in that tutandika Bukedde. I sat in the first meeting until final stage. Natandika recruitment. Twatandika TV, it was October 28th. I had a very big team. Ngabe mbaganda nali nkola leisure pages. Sseguya was in the first meeting. Nemba ita Sseguya Semeyi nakate. Bonna timu yange bonna abana betwali tukola nabo. Ne tutula. Nemba gamba kati mumanyi bangambe tugenda kutandika TV. Naye tukoze tutya. We did a SWOT analysis of the TVs. I actually have the minutes of that first meeting for Bukedde TV. Netutandika okutema empenda ne bagamba mumanye tuteekeko obuzannyo bw'Oluganda tebazannya bina Uganda firimu tuzoogerere abanaga Sseguya ono naye naga neda tuzoogerere nti kibuga firimu enjogerere zikola atwagamba ne TV bane era twatandika nga bakiyita kibanda no one knew nti kijja kufuuka ekibanda in the other way. I'm representing two sides, the side of management because that's the relationship on the other side that I had with Hadija as Hadija's supervisor. Then Hadija is my friend on the other side and I've known Hadija for so many years. I tried to count backwards, my head couldn't put it together, so I decided to let it go because some people start adding up the years. Most times you work for a company, but not many people know what you can. As supervisor, I was actually a team leader. And I have been blessed that I have led a team that I'm so proud of. Hajjati engalo ezo tuzikubye nga tuzikubira Mukama nga tumwebaza olw'obulamu bwo olw'okubeera nti twakumiitinga. Nze byange ne Hajjati bibadda webale okuntraininga webale okutugumiikiriza oluusi abantu supervisinga oluusi bakiyita kusoobya ne tubeera on the wrong side naye n'otugumiikiriza teyatuwaako memo ate teyatushoutingirako ku simu ng'akuba ne oluusi nze bano mbawa memo ne ku simu naye Hadija nze abadde tampa tugenda kumisinga nnyo because Hadija you have special attributes. You have more understanding of who is a customer, of who is a listener, a viewer, a reader. Simanyi muchikiriza. Kati muchikubire kengalo.
ate leave on supervision ebyemirimu at interpersonal skills omutukira ni mudiscussing ebyamwe n'omugamba munange yewakanga kitegeera nakugamba genda okole bwoti nekyawaka n'okola ki no hitting a target ku mulimu newaka bw'oba kitegedde kuba engalo oli mukyala owa talent wonna we bakuplacinga nti weewano ekikola perfectly so si kyangu tubafena tuli wano naye buli mwalina wajja nagaa kino kyenkola bwonkwasa ekirala mu butuufu olusi kinnema naye oli mukyala atalemwa 0